N'okutuusa kati abajaasi ba UPDF abasindikibwa e Somalia bakyasobeddwa olw'ekikangabwa ekibagwiridde olwaleero. Ennyonyi yaabwe namunkanga bw'egudde ku kabenje n'ekwata omuliro. Abantu 5 ku 8 ababadde mu namunkanga eno kikakasiddwa nti bafiiriddewo mbulaga ate abalala 3 bo baddusiddwa mu ddwaliro nga bataawa. Ennyonyi eno okugwa ku kabenje ebadde eva mu nkambi y'e Baidogori era ng'eyolekera ekibuga ekikulu Mogadishu. Omwogezi w'ekibinja eky'eggye lya UPDF erikuuma emirembe e Somalia Kapiteeni Ibrahim Sekitto ategeezezza nti bakaawunawo bano abasatu bwe banaaba bawonye babalinamu essuubi ery'amaanyi nti bajja kuyambako ab'ebyokwerinda okuzuulira ddala ekituufu ekivuddeko akabenje ako. Mwabo abantu 8 abasatu kuli pilot, co-pilot ne flight engineer abo twasobodde okubataasa n'okubanunula ne tubatwala mu ddwaliro lyaffe erya level 2 hospital gye bali okufuna obujjanjabi era nga bali mu mbeera nnungi. Tekinnabategeerekeka ekyavuddeko okugwa kw'ennyonyi eno naye okunoonyereza kugenda mu maaso okutegeera ensonga lwaki ennyonyi yaffe yafunye akabenje ako. Twebaza ttiimu zaffe ezitegulula bbomu n'ezo ezikola ku kisaawe eky'e Mogadishu n'abo abazikiza omuliro abalwanye bukubirire okununula abaafunye ebisago n'okuzikiza omuliro ogwo ogwabadde gutuntumuka. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi alabudde bonna abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu kamyufu ka NRM beewalire eddala effujjo n'okutaataaganya okulonda kubanga yenna aneenyigira mu mivuyo agenda kubonerezebwa. Dr. Tango Doi ategeezezza nti kyetaagisa okubaawo empisa n'okussa ekitiibwa mu bonna abagenda okuvuganya era n'okussa ekitiibwa mu mateeka agaateekeddwawo akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekyo olw'okwolesa obwanjulukufu. Dr. Tanga ategeezezza nti waliwo n'ekyebateekateeka mu bwangu eky'okuddamu okwetegereza amannya ag'abaregistrar b'akakiiko k'ebyokulonda ak'NRM mu buli disitulikiti okwerinda emivuyo egiyinza okubaawo mu kamyufu kano egiviirako n'abantu bangi okuddukira mu kkooti. All district registrars in the country appointed by the NRM Electoral Commission are under review. Politicians who had bribed these registrars are staging demonstrations. Where we have made changes, I can quote Toro County yesterday. Okusunsula abagala okutula ku lukiiko olufuzi olwa NRM oluyitibwa Seeke kufundikidde olunaku olwokubiri era ng'abamu ku banene abasunsuddwa olwaleero kuliko omuwabuzi wa Pulezidenti Philip Kakulu ayagala ekifo ekya National Chairperson Entrepreneurs League, Kwame Rugunda avuganya ku kya National General Secretary wa Entrepreneurs League ne John Magaro ayagala ekifo eky'omumyuka wa ssentebe wa Central Region oba myuka ssentebe wa NRM bitundu bya Buganda ate nga Haji Shafik Mwanje yayagala kukiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lwa Seeke. Abalala abasunsuddwa kuliko Salimu Uhuru ayagala ekifo eky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda ne Robert Mwesigwa Lukaali ayagala okusigaza ekifo kye nga ssentebe wa National Entrepreneurs League. Ekisooka ng'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'obutale n'obusuubuzi kye tuyita trade, nsanzemu ensonga ezitumenya ebintu bibiri bye ndikyagi kukola okuleeta ba investor n'okunoonya obutale bw'eggwanga bw'abasuubuzi. Sirogani yange eri ensonga nkulu, tugikwate mu ngeri y'ekikulu, tugikwase kakulu, agitwala ow'omukulu. Kwame Rugunda contesting for National General Secretary of the NRM Entrepreneurs League. The first thing is that we need to organize and energize the entrepreneurs. Ebyo nga biri bityo Dr. Tango Doi alangiridde nti akamyufu k'ekibiina ky'NRM kakyusiddwa okuva ng'ennaku z'omwezi mu 16 omwezi guno ogw'omusanvu kaakano kali ku bwange ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu okusobozesa akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga lyonna okuteekateeka okulonda okw'abaliko obulemu. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya People's Front for Freedom ne kinnaakyo ekya Alliance for National Transformation ANT bikyomedde bannabyabufuzi abasusse okulowooleza mu mbuto zaabwe nti bafuukidde ddala muziziko ery'enkyukakyuka bannayuganda gye bayaayaanira. Olwaleero ebibiina by'obufuzi bino ebibiri bissa omukago okukolera awamu mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Omukulembeze wa ANT General Girigori Mugisha Muntu-Oyera bw'abadde ateeka omukono ku ndagaano eno ku Hotel Africana agambye nti bannabyabufuzi ba wano bangi balemesezza enkyukakyuka olw'okwagala okulya mu lulime ne mu luzise. Kyakulaba nti tuzaamu essuubi mu ggwanga.
ekyokubiri okulaba nti abo abali mu bifo by'obukulembeze tebamenyeka tebagwamu maanyi kubanga olunaku lwonna Katonda bw'aba ayagadde n'ofuuka omukulembeze ku kifo kyonna ky'obeeramu obeera shepherd omuliisa w'endiga bw'oba oli omusumba omulungi engo oba entale ng'erumbye endiga ky'oteekwa okukola kwe kulwana okulaba nti engo oba entale tekola ki terya ndiga. Omukulembeze ow'ekiseera ow'ekibiina ky'ebyobufuzi kya People's Front for Freedom Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti baakirowozezzaako mu kalulu k'e Kawempe North nti 2026 tagenda kuba w'amannyo owenu kwe kusalawo nga bukyali okunoonya ebibiina ebasobola okutta nabyo mukago batabagane nga bukyali. Buli omu alina obuvunaanyizibwa nti waakutte area gy'alimu komanda nga tuli mu lutalo so si kuvuganya. Situgenda kuvuganya mu kalulu kano nti ebibiina bivuganya kino ne kino ne kiri. Twagala ku lukalu jegere oluga nti yes tugenda mu kalulu naye ka lutalo. Enteekateeka eyo twagala tugitambuze bwetyo. Tukimanyi nti tugagendamu nga tewannabeerawo nkyukakyuka mu mateeka ze electoral reforms. Amateeka gasigadde nga bwe gabadde era tuwaliwo na political reforms. Ebibiina byombiriri ebitadde omukono ku ndagaano ey'okukolera wamu kinajjukirwa nti byekutula ku kibiina kya FDC olw'obutakkaanya obwabalukawo. Omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba avumiridde ebibiina by'obufuzi ebisusse okukozesa ebibinja by'abavubuka b'amawale ebyakazibwako eggaali. Bino Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba abyogeredde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire oluyindidde ku kitebe kya DF e Namirembe mu Kampala n'agamba nti enkola eyo nkyamu era eggwanga bwe liba lyakugenda mu maaso wateekwa okubaawo enkola ey'okuwuliziganya so si kwolesa bwakasajja fuba. Mpuuga agambye nti ekikwasa ennaku eggaali zino tezeetabwamu bakulembeze wabula abasindikayo bavubuka ne bafundikira nga bagudde mu mitawaana emyereere n'abandi okulugulamu obulamu. Okukuŋŋaanya abavubuka ng'obasindise kulwana ku lutalo tagenda kuwangulwa. Tulowooza nti byemu ku bino okwogerwako ng'ebibiina by'obufuzi tubeere banjawulo ku kibiina ekiri mu buyinza n'effujjo lyakyo. Tetusobola kusiga nsigo ya byabufuzi ya ffujjo, tetusobola kusiga nsigo ya kulwanagana nga tukuŋŋaanya abavubuka abato abatamanyi abeetaaga okusomesebwa emiramwa gy'obukulembeze n'obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze. Ekyokubiri ekikwata ku ekyo abakola eggaali nga balina n'ebissi. Kaakati abaana baffe okubasindika okulwanagana n'abalina ebissi omuli n'emmundu. Mu ngeri emu abantu 3 be baakajja empapula esaba okwesimbawo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku kaadi y'ekibiina kya Democratic Front. Ssaabawandiisi wa Democratic Front Michael Seninde Mabike agambye nti ng'ekibiina basanyufu olw'omuwendo gw'abantu ogwongera okwettanira okukima empapula esaba okuvuganya okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina. Mabike agambye nti omuntu ayagala okwesimbawo ku bwa ssentebe ku bwa LC Councillor asasula kinso $1,000 ate ku bwa ssentebe bwa LC ey'okusatu obw'eggombolola asasula $2,000. Abaagala okuvuganya ku bammeeya bwa munisipaali basasula kinso $7,000 ate abaagala okukiika ku lukiiko lwa KCCA $5,000 mmeeya w'ekibuga ne bassentebe ba disitulikiti bo basasula $10,000 ate abaagala okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti basasula $15,000 n'abaagala obwa pulezidenti $50,000. Mweyunire ofisi ya feno oba mweyunire ofisi zino zenjogedde ofisi e Masaka ofisi e Soroti ofisi e Jinja tugenda jigulawo mu nnaku ezitali zeewala ne ofisi mu West nayo tugenda jigulawo mu nnaku ezitali zeewala. Foomu zino zigenda kubeerayo igenda mu ofisi eyo sabe foomu ogifiiringe tukuyise mu vetting tuyise vetting ofune card eya DF nga 15 August tugenda kuggalawo okufuna okusaba kw'abo abegwanyiza ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Mu mbeera y'emu n'omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agugumbudde abavubuka aba ghetto abakozesebwa okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nti bwe bataakikomye boolekedde okuggweera mu makomera. Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino asinzidde ku kitebe kya NUP Kamwokya mu gy'ategeereza nti abavubuka abakoze effujjo n'abakoze ebyensonyi ssabbiiti ewedde mu kibuga Kampala ababadde beenaanisa ebyambalo ebya kyenvu ebya NRM baakozeseddwa bukozesebwa nga abaagala okubasiba bye batuma. Asinzidde wano n'ajjukiza abavubuka abaweebwa obusente okukola ebintu nga bino nti obusente obwo gye binaggwera nga bubatwazizza mu makomera. Bwe batyo bwe bakozesa abaana ba ghetto
ekyennaku tebayiga. Tuze tubagambira nziramu ne mbagamba abaana ba ghetto ti abantu abo ababakozesa tebabaagala. Temuli babbi, mumukyali baana bato naye tukuze nabo bonna babakozesa ne babatta. So bibwe batyo bamukozesa ngaluza wa kitalo ali Magombe. Baganda baffe bonna bakato Musege ba Sky Buster bonna bali Magombe. Muganda ffe Zebula Senyange wano bwayise ali Magombe. Betwakula nabe Kamocha bapenjali bali Magombe. Abalinga abasavaivinga Mad Mist Kataina Liso n'abalala bwe batyo. So nammwe temuli banjawulo baganda bange. Yes, abawandiisi w'ekibiina ky'NUP David Lwesi Lubongoya agambye nti ekibiina kitonzeewo akakiiko ak'enjawulo akanaatabaganya abamu ku beesimbyewo ku kifo ekimu ng'abangi ddala ekibiina kireme kubeera mu kusikamuguwa olw'ebifo ebitono ebiriwo. Kubanga harmonization yenaenda musobola okutula mungaba candidate je tuita candidate harmonization ne mukwatagana ne musalawo titubadde batano ku kifo ky'obwa MP ono omuka agende kuba meya naye bwe muba mutudde ne mugamba ono agende kuba meya muyinza okwesanga ne kuba meya waliyo abalala baliyo kati kiba tekitegeeza nti mwababiri abatudde oba basatu nti ono gwe musanze wano automatically mukoze eki kubanga era wali kakati kiba kitegeeza erinnya lyo naaga gosanzeeko gagenda kusindikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda kakole vetting kaba vetting kalabe ani omutuufu ani asinga ku banne. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ekibonerezo kyonna ekireeta obuvune ku mubiri gw'omuntu kiba kimenya amateeka nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Geza ng'okumukuba kibooko oba oluyi oba okubaako ekintu ky'omufumita nga kireeta obulumi ku mubiri gwe ekibonerezo ekyo kikyamu si nsonga oba omuntu oyo mwana muto oba muntu mukulu era tekitunuulira oba musango ki gwakoze wabula ekibonerezo ekyo tekirina kuweebwa muntu yenna era singa oba owadde omuntu ekibonerezo eky'ekikulu ekyo obeera omenya etteeka era ovunaanibwa. Waliwo ekibinja ky'abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi era n'ababaka ba paalamenti abatadde akazito ku gavumenti nga baagala ebuulira eggwanga mu bwangu ekivaako ebbeeyi y'emmwanyi okugwa ate nga mu mawanga amalala ebbeeyi y'emmwanyi ekyali waggulu nnyo. Bano basinzidde mu kwogerako eri bannamawulire wano mu kibuga Kampala ne balumiriza nti waliwo akabinja ak'abakulu mu gavumenti ya wano abeefuze ekirime eky'emmwanyi era nti bano bavuddeko n'ebbeeyi y'emmwanyi okugwa ne balabula gavumenti nti singa tetereeza nsonga eno bwangu nnyo bagenda kutuuza olukuŋŋaano lwa bannamawulire balangirire akabinja k'abanene ako. Mwalimu Kato Abdallah Kalule omumyuka owa POC ne yawummula nga yakiikiridde abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olwo agambye nti mu bitundu gye babeera ebbeeyi y'emmwanyi buli lukya eyongera kukka. Niyo lwali wetwogerera ekkire yabadde egula omutwalo ogumu mwaka 8 eyakase kati olwali longe egula singisi mutwalo abamu batugula na singisi 8 ate n'omala okugikuba bw'omala okuzisunsula ne bakugamba nti twagala 16 obukalu bwazo ate abeera kugula olw'okubadde ate bw'amala okuzipima n'asanga akasawo kakaze bulungi naga nti ate nkusalako kilo 3 n'omubuzi osalako ku lwaki kuba kakati nange simanyi ekyo nkyerekeramu kubanga obudde bwonna ate gye nzitwala nnyinza okukusanga nga naye akatale kagize eki kaguli kati weebuuza nti eggwanga lino kukikwatagana n'ekirime ky'eggwanga ani atutegeerera. Omubaka wa paalamenti wa Bukomansimbi South Godfrey Kayemba Solo alumiriza nti waliwo abanene mu gavumenti ya Uganda abalina omukono mu kugwa kw'ebbeeyi y'emmwanyi. Obutunye ekiwandiiko kya gavumenti kyewandiise yabadde okulamentinga temwabaddemu nsonga na solution na gyewa bantu nti bannange ebbeeyi kati eri ku bbeeyi ku ssente wezi naye tugenda tukola kino nakino okulabika nti ebbeeyi eddaweeri bawozeza buwoza emboozi zaabwe eza bulijjo Brazil bakola bwe bati naye ne bakola bwe bati.
Godfrey Kayemba Soro era ategeeza nti gavumenti bwe yali tennajjawo kitongole ekya UCDA ekyali kivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi, bbeeyi y'emmwanyi yali waggulu nnyo era yali esanyusa abalimi n'abasuubuzi, wabula okuva ekitongole kino lwe kyaggyibwawo waliwo obubinja bw'abakulu abeddiza emmwanyi ne bagifuga n'okuteekawo ebbeeyi eyaabwe. Twagala kujja tunyonyola bunyonyezebwa ky'ebbeeyi eri bwetyo. Twagala bbeeyi yaffe kudda gy'erina okudda. Twagala omulimi emmwanyi agitunda ebbeeyi gy'alina okugitunda, okusinga okukwata bamafiya abo abakutteko akateera akatono akakutte emmwanyi yaffe ne mugiteeka mu mikono gyammwe ne mulebako abantu okubonaabona nga bali mu kubonaabonamu. Emmwanyi ye taata ye maama, ekintu kyonna ekikwata ku mmwanyi kiba kikutte kuffe ku bulamu bwaffe. Geoffrey Rutayo, omubaka wa paalamenti wa Kakuuto mu disitulikiti y'Ekyotera, emu ku disitulikiti, omubaka wa Kakuuto emu ekimu ku bitundu ebisinga okulima emmwanyi, alabudde nti singa bannansi tebakangula ku maloboozi ku nsonga y'emmwanyi, emmwanyi yandifuuka ng'ebirime ebirala ebize bigwira ddala akatale. Tebabalimba nti mmwanyi zaagudde zakoze eki, emmwanyi ziri mikono gyabwe bebamanyi bebagenda ozifuna mugera bagambye nti vanira temugamba nti abantu tebakyanywa vanira bakyamunywa ne bamwefuga ebbeeyi gye bagadde okugamba gy'ogamba ate ogenda kuwaabawa bajjayo UCDA ku dakiika eno tolina woogenda engalo zo oyalabwazi bwoti bagenda maama gwe basanze ne sawo mmeka ebbeeyi gye bamugamba jakkiriza ate agenda kuloopawa. So ffe tuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka nti gavumenti erina okuteekawo ebbeeyi esembayo nti emmwanyi ne bwekka tewali muntu ajja gitunda ssente zika wansi wa zino. Abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi bakwasiza abaka ba paalamenti bano ekiwandiiko kyabwe ne abasaba kibatwalire mu paalamenti batuuseeyo kwemulugunya kwabwe olw'ebbeeyi y'emmwanyi egudde. Kinajjukirwa nti gavumenti mu Uganda lya Sabbiiti ewedde ng'eyita mu minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Kajiji tumwebaze yafulumya ekiwandiiko ng'eraga nti ebbeeyi y'emmwanyi egudde kivudde ku nsi okuli Vietnam ne Brazil okwongeza ku bungi bw'emmwanyi ze batunda ku katale k'ensi yonna era nti kino kye kyavaako ebbeeyi ya wano okuddamu okukka. Minisita Frank tumwebaze yategeeza nti ebbeeyi y'emmwanyi okugwa gavumenti tekirina mu mukono gwonna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Bam. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Bam yakakasibwa National Drug Authority. Obwakabaka bwa Buganda olwaleero bubangudde abantu ab'enjawulo abakwatibwako empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere nga buluubirira okwongera okukuuma n'okusitula omutindo ogw'empaka zino. Obwakabaka bubangudde baddifiri bannamawulire abasawo n'abakuumi b'oku bisaawe ng'emisomo gino gibadde wano ku Bulange Mengo ne mu kisaawe Wankulukuko. Minisita ebyemizannyo avubuka n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga akinogaanyiza nti obwakabaka bwetegefu nnyo okukola buli kisoboka okunyweza ekitiibwa n'omutindo ogw'empaka z'amasaza. N'olwekyo munnamawulire yenna alina okuba ng'alina ebintu by'amanyi nga bimuli ku ngalo. Tomanya ebyo byokka, manya n'ebyabaki n'ebyabalala. Munnamawulire amanyi groups zonna, amanyi ani ali mu group ki, era alina okuba ng'amanyi ttiimu ky'ettaano wiikendi ejja ezigenda okukyala. Era mmeke ziri awaka. Lwaki ensonga zino nkulu mu bannamawulire? Munnamawulire ekyobuulira abantu kye batwala ku mpaka. Munnamawulire yandibadde anoonya okuwa amawulire agazimba. Era munnamawulire n'abuulira abateesiteesi amawulire ageetaaga okutereeza. Empaka z'amasaza ga Buganda zigenda kuddamu okuzannyibwa ku Lwomukaaga luno ne ku Ssande eno oluvannyuma lwa ttiimu zonna okuzannya omupiira ogusooka mu kibinja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu emu 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Alipoota kasonsomolire efulumiziddwa abakugu mu kibiina ky'amawanga magatte eraze erereese bwino omukambwe ku gavumenti ya Rwanda ng'erumiriza nti Rwanda yeddumira n'okuvujjirira abalwanyi ba M23 okutigomya Congo.
Alipoota eno ey'ekyama esomoddwa omukutu gw'amawulire ogwa Reuters egamba nti Rwanda yagula ebyokulwanyisa eby'ebbeeyi omuli n'ebya tekinologiya ow'omu bbanga ebiyinza n'okwaŋŋanga ebya gavumenti ya Congo. Kitegeerekesa okusinziira kwa alipoota eno nti M23 terina busobozi kuwamba bibuga binene mu buvanjuba bwa Congo okuli Goma, Bukavu n'ebirala okuggyako ng'ekozesa ebyokulwanyisa Rwanda bye yagiwa. Alipoota eno esattiza amawanga ga Afrika. Kitegeerekesa nti yatuuka dda ku mmeeza ey'akakiiko akavunaanyizibwa ku kuteeka envumbo ku mawanga ne ku bakungu ba gavumenti mu lukiiko lunene olw'obutebenkevu olw'amawanga magatte oluyitibwa UN Security Council era kaakano erindiriddwa okufulumizibwa mu butongole.